nabeerayo bw'ategeka emikolo nga nange sindika embiku neŋŋamba nze mukazi gwe kugoba mu kifuba ky'omwami wanga kuzitoowerere nesindikanga ebiku nesindikanga ennumba neŋŋamba nze ndina Yesu n'omusaayi togenda owedde ogwo tagenda kuntwalako omusajja bakyala bannange omusajja aluma bakwatira ku kirala. Haleluya mukwano. Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale kulamusaako yonna gy'osinzira okutulabira gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda n'awali Mutamanja tukwagala nnyo Mukama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza Omwoyo Omutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulama tusabidde amin era amina ddala. Kakati njagala obujulizi buno njagala owulirize bakita kiconfidence omukyalo ono kye yalina. Abamu amanyawo we baviirayo abamu ne bagamba mutundwe simanyi sitaani yagiwamba yomaye n'endowooza ye naye wotegeera ensi ey'omwoyo nti erina buli kyakulwanyisa awo osobola okuba ng'otegeera omukyalo ono kyayogerako naye oba oli muto mu mwoyo tojja bitegeera. So njagala owuliriza obujulizi buno naddala mmwe bamaama be baatwalira ababba bammwe omusajja yakulekawo omusajja ayagala kuwasa mukyala mulala njagala owulirize bulungi nnyo ate ojja kujjamu ekyokuyiga. Mu dakika zijja kubeera nga 8 sobola okwanga ate tweyongerayo. Haleluya. Nzize wano okujulira nange Katonda ku nsonga ey'ebiku. Omusajja twatandika mpola n'endoota nga banjiridde enswere eddoboozi ne lingamba ennaku 10 n'ensiga bulubbaani nga daddi watugamba nga ndaba embeera nnungi nga seetaaga na kusiiba. Mukwano olowooza bwe yagenda yamala emyaka 2 nasiiba emeka wakyasiiga bulubbaandi. Mukwano gwange yandeka emyaka 2 n'agenda olwafuluma nga ategeka mikolo. Haleluya. Mukwano gwange nenzijanga wano neŋŋamba oyo kamani tagenda kuntwalira musajja muwanika ku kitindiro. Haleluya. Nabeerayo bw'ategeka emikolo nga nange sindika embiku neŋŋamba nze mukazi gwe kugoba mu kifuba ky'omwami wanga kuzitoowerere nesindikanga ebiku nesindikanga ennumba neŋŋamba nze ndina Yesu n'omusaayi togenda owedde ogwo tagenda kuntwalako omusajja bakyala bannange omusajja aluma bakwatira ku kirala. Haleluya mukwano gwange musirike nno mbabuulire bakyala. Mukwano gwange nali ndyawo nga nange ntandika olabayo ku kale naye engeri emikolo gibawuuba neŋŋamba Mukama ompe ekisa. Omusajja najjanga nali ndyawo nga kwokonye ku mwenda neŋŋamba homuwaaka eri ategeka mikolo. Haleluya. Eri ategeka mikolo ate nze tesiti ezze bulijjo nze nsaba akomewo ku mwenda ogw'ekiro nakonkona nenyaniriza nga dadi bwatugamba nenyaniriza nemwaniza neŋŋamba Mukama ze oli asamira talina Yesu tagenda kunsinza waaka agenda gamba omulokole talina waaka tuteeke ku miizaani neŋŋamba nedda. Haleluya. Haleluya. Neŋŋamba genda tuteeka ku miizaani neŋŋamba kati Yesu omanyi kyani kya Yesu kyani kyoli omusamize neŋŋamba nyambaze emirembe mpa amazzi agamala njagala muwombere nteekamu ebirungo ne mugamba nze Yesu musirike mbabuulire bakyala Yesu alina amaanyi. Haleluya. Kati mulabe mukyamukanywa ne mubineerabiza naye mulyoka ngamba neŋŋamba Yesu nteekamu ebirungo amazzi g'omwami wange tegasangibwa mu luguudo yenze mukazi gwateekeddwa nze luziro lwateekeddwa okunywamu nakuta yenze mukyala we wagamba nze mukyala we kuba confirmation
vision nazifuna ngategeka mikolo omwoyo wa Mukama yasigala ayogera yali bwategeka mikolo nga nange ndi lumuyajanga n'empeta ajambadde bamaze okuzegezaamu nepita ekisa sitani nangamba tomugulira yiye empeta ate nga emikolo ngimanyi gisembedde ekisa nepita ekisa ng'aliko empeta nemwaniriza neŋŋamba kati gwe sitaani wawedde edda kino kyuma buuma Yesu yagamba omusajja wange tasobola kumuwa bakazi babiri. Haleluya. Neŋŋamba mutandikira ku mulyango nga wetandikira neŋŋamba n'omusajja alina okukakasa ti Yesu wange alina waaka tagenda gamba nti oli yalokoka nedda yagwamu nedda nagenda ng'okuwulira ng'agamba okutunda omugongo sikyaddamu kujjanga sikyaddamu. Haleluya. Nagenda ng'okugamba musirike mbawe nagenda ng'okuwulira ng'agamba sikyaddamu kujjanga kubidde essimu onnetegekera nnyo nange nayita ng'omwoyo omutukuvu neŋŋamba mpa okwagala omusajja ono mpa emirembe nyambaza omwagazi mwagale njagala gende nga tali mukatoma wadde ng'olumala ekimuleese ku mwendo ogw'ekiro ky'omusajja nga fuluma amakama alamba ekiriwo maama. Haleluya. Kati nendikira okusindika ennumba nga nteekamu emindi pupupupupu bangu bwa mwoyo omutukuvu nga muyita amanya nkwagala wano era nabanga ndi awo ng'akonkona ku mwenda ng'ayingiddeyo ng'ekyokola nkimanyi dadi yatuyigiriza. Haleluya. nali ndi awo olwokubiri mbeera ano mu beegayirizi ne bankubira essimu ne baŋŋamba wategedde omusajja bamugobye ku buko. Haleluya. Omusajja bamugoba ku buko. Haleluya. Musirike. Haleluya. Omusajja bamugoba ku buko. Omusajja bamugoba ku buko. Haleluya. Omukolo gwali gubulako olunaku lumu wano mbeerawo buli lwakubiri. Haleluya. Gwali gwa lwakuna ku lwokubiri lw'embeera wano nga gubulako lwakusatu ne bamukubira essimu nga ndi eno naye ngamba gwe kamaani totwalira musajja nkuwanika ku kitindiro. Omusajja ne bamugamba eno totawaana kujja ku buko gy'atwala ebintu omukolo gubulako olunaku lumu. Haleluya. Omusajja nendaba ng'akomawo emikolo bwe gityo n'egikoma egya agali. Omusajja yakomawo. Omusajja yamusirike. Musirike. Omusajja yakomawo. Akuwa omukisa. Omusajja yakomawo. Haleluya. Omukolo gwali gubulako olunaku lumu mukyala gweddamu amaanyi mbadde n'obujulizi buno ebbanga naye nga waliwo gwe bugenda okuyamba. Emikolo giyinza okuba gisembedde naye Katonda akola ne ku ssaawa esembayo. Omukolo gwali gubulako olunaku lumu. Yesu n'ankolera. Ne suuti ze yali agenda okwambala bazikomyawo nga zikyaliko ne dog tag. Akapapula nze nakayuzaako neŋŋamba sitaani. Neŋŋamba sitaani wakwata ku musajja w'omuntu omukyamu namugamba mukamaleko omukazi oyo awulire eddoboozi erimugamba tono omukazi sajja gwoliko aliko omukazi we muveeko. Nemugamba ng'angamba oyo omukazi mufubufu ng'angamba omukazi gwali mufubufu kubanga omusajja gwakuteka aliko omukazi we eggulu lyamumba maasekedderebo. Mukama abawo omukisa. Haleluya. Kubira Yesu ekalesa abaayi walawa. Kale ndowooza owulidde bulungi obujulizi obwo. Mu bujulizi kugamba yasindikira mujjawe yamusindikira enjuki. Yamusindikira enjuki n'ennumba. Akati wayagamba nti oyo mulogo sindikota enjuki n'ennumba. Kankubuulire mu nsi ey'omwoyo wali ebyo buli kika kyakulwanyisa. Olaba sitaani abikozesa kati fe abaamukolera ng'osoofuuka emmese osoofuuka ebiku osoofuuka ekintu kyonna. Katonda tasobola kukola ekyo
Sitaani akozesa magic. Ensindika gye yasindikamu teyagenda ku musamize nga gwoyinza okuba ng'olowooza. Saala kuba ono yali mubbi wa mwami we, ali kutwala omwami. Omwami takyabeera waka, ali eri ssebo, ali comfortable. Aye naye n'agamba kale Mukama nsindikayo ebiku, nsindikayo enkukunyi, nsindikayo enjuki zimudduseeyo akomewo mu maka ge. That is a spiritual weapon. Manyi olutalo olulwana okusinziira ku level yo n'okukkiriza n'entegeera gy'otegeeramu. Kati nga gw'okozesa omusaayi, ebyokulwanyisa bingi. Gw'olina ogamba nti kakati luno olutalo Omwoyo Omutukuvu n'akuluŋŋamya nti olaba luno olutalo weetaaga kino. Gyekiri kikola. Kati gwoba ng'oli limited mu nsi ey'omwoyo bino togamba bitegeera. Era ojagamba abagamba obujulizi bw'emutundu ebufu bapanga bupande. Gwe kagula ebintu gye biri. Njagala oyimusa amaaso go ogoolekeza ensi ey'omwoyo. Ojja kulaba ebintu naawe weewuunya ogambe bulijjo ndowooza bino ebintu tebiriiyo, bulijjo mbale manyi tebisoboka. Naye bino ebintu bisoboka. Bisobokera ddala. Entalo ez'omwoyo oba olutalo lw'omwoyo, olutalo buli lumu olulwana okusinziira ku kubikkulirwa kw'obikkuliddwa n'okusinziira ku level gy'oliko. Kaakati ono yamanya nti bwe mbasindikira enjuki ez'omwoyo zijja mulumaaluma emirembe gimuggweko. Omusindikira ennumba ez'omwoyo zijja mutaaguula zimulumeruma akomewo ewange. Naye byonna obikola ng'empisa kw'otudde. Olw'okubanga naawe olina empisa, tosaabanga omusajja akomewo nga tolina mpisa, olina gayisa. Olowooza mu bijja kukola era ajja kuddayo. Gw'olina osooka okuba nga weetereezezza. Ebyokulwanyisa ebyo bijja kukola bulungi nnyo. Ate n'agenda okudda omwami ng'ate akusange nga naawe oli tereere, oli talatiibu, nga tewali wadde wayinza kutandikira ate amere embaliga. Kati osoma Abakoliiso 2 Corinthians olunyiriri olw'e10 era ssuula ya 10 olunyiriri lujja kubeera lwa 4. Akugambye ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri na musaayi. Kankusomere Abakoliiso 2:14 agambye wati, the weapons we fight with are not the weapons of the world. No version ya Batonyo. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every argument that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. Awo wewali kalumanywera, wewali ekinyusi, ojja kuba n'obusobozi okubanga buli bujeemu bwonna obuleetera okubanga bukkiriza bugonda. Kuba obujeemu bwonna buli wa Sitaani, obuleetera okubanga bugonda kasita igwe obeera ng'oli mugonvu eri Katonda. When your obedience is complete, not incomplete obedience, ogondako Katonda waliwo ebirala by'otagondera, kitegeeza ffe okuwangula Sitaani tulina okuba nga ffe asooka okwekolamu omulimu. Omala okwekolamu omulimu n'oba nga your obedience, obugonvu bwo eri Katonda nga bujjudde, ate Sitaani ajja kuba alina kyokola. Ojja mufukamiza, omwavuze, omukulule, omukasuka eri, omukube, omukole buli kyayagala.
ate aba akyagala omukole buli kyatayagala ku mpaka naye akakwakuliza okalabye. Kakati ife ako tetukatunuulira kyekizibu kye tulina. We don't look at that condition. Ife tuba twagala sitaani tumusqueezing naye ng'ate ffe tukyalina obuzibu. So you must first work on your life. Onosooka okukola ku bulamu bwo obeere nga your obedience is complete, then all arguments. Kati nzirayo ku mama afe adatuwa obujulizi naawe andaba omwami yagenda ye netula wansi lwaki yagenda. Yes, sitaani ayinza okuba nga akirimu naye ayinza okuba nga naawe enzigi z'olina za contributinga kinene. Gwayomba oli wamumwa tegusirika olinga kyalaani okitegere toyina mpisa omwami tomwebaza nako newakola ki oliawo wena totegerekeka nga lwaki tagende nga lwaki tebaloga oyo oba tebakologe ne bikwata. So kuyagala omwami akwagale naawe olina okubanga ojjudde okubanga okola ki you submit ng'ogondera bbaawo okola ebyo ebiteekeddwa okubanga bikolebwa Katonda byayagala. Okitegeera era kakati gwe naawe oliawo enva ogula ekyennyanja kimu kyagumu kitundu newamu lita 10 y'amazzi bumuwuutirize bugwe oyagala nnyo okuwuutiriza yagambye byayagala. N'ofumba enva ne bannaye okamudde obutunda oguze obutunda 4 n'oyiwa mu lita 2 kazi kyokola oyongeramu gy'olejjaasi kala ejjaaki omusajja agenda onywako ebintu tabitangana ne bannaye biki bino yagumaagumako neyagenda olaba nga tebikola. Kakati eyo gyazungireyo omusajja ano gyatambulira ng'agenda agwa ku kaani ku kashamiimu maama kakamula akatunda sike katunda obutunda kalina kiyosiki atunda buli pyuwa nasooka bamuwa akatunda agenda okanywako ng'alaba obubwo bw'obadde omuwa bibadde nga gana amazzi ge boozezaamu ebisiimula. Kagenda omuwa emmere ate kalina ne restaurant kafumbawo abafumba bangi ka competition kati kalina ofumba kiri ekiri kiraasi kinyebwa kyonna nga kikutte kiti ekyennyanja ekikalu kiri mu kinyoobwa kamuwa n'ettooke nga liboobedde linaanuuka liti agenda olyako agane mu butuufu bino nga nabisubwa dda agenda okujja ewaka amatooke ogosemagosite ng'afumba akawunga ogasekudde ate ogasekudde tegayidde gonna gasamye gati gamu ga bbulaaka temanyi kuwaata nga basebamu naye gwe waliwo ebintu ebimu naye nga sitaani tumunenya wadde naye nga ffe kizibu nga fe abamuwawe forward kati olina okwetereza ebyo ebyokulwanyisa newonoosindika ennumba tezigenda kukola kati gwe munyini sooka weekolemu ki omulimu. So obujulizi bukuzaamu amaanyi nti ebyokulwanyisa bingi ebyo mu nsi ey'omwoyo kisinziira engeri gy'oluŋŋamiziddwamu omwoyo omutukuvu. Mu nsi ey'omwoyo teri kyakulwanyisa kitaliiyo naye okikozeseza otya. Ekyokubiri igwe naawe obulamu bwo buyimiridde butya. Onoobitegeera ebyo ndowooza ojja kunyumirwa olutalo olw'omwoyo. Gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwo nange nsobole okuba nga nganyulwa ku byokulwanyisa eby'omwoyo ebyo omwoyo omutukuvu nga nkulembedde okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kanetoolemuko katono dakika zijja kubeera 2 weekomawo abingi bye tugenda okuba nga twogerako. Shalom. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope channel y'essuubi eri gwe Katonda gw'awadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.